mwebale nnyo byonna bye mukoze mwebale kubeererawo Kato honorable webale mikwano gyaffe gyonna mwebale abasolida mwebale aba DP mwebale nnyo my MPs mbebaziza njagala okwebaza Jeno Katumba webale nnyo okuva Katolo yafa woli abantu mwenna abazze lwa Kato Kato abadde musajja bulungi Kato abadde bulungi you guys Kato temwamutegeera butegeezi understand Kato tubadde ne Kato byonna tubikoze ndi musanyufu nti buli Kato kyeyagala yakikola ekintu kimu ekyamulemye kyataakoze ye film city tujja gikola nebaza bannange bano bonna Segawa webale Ashraf webale Mariam webale Abbas olieyo manji oli honorable Ndawula Misaki twasinkana Kato nga tuli baana bato ffenna nga tukola rehearsal ku Bristol tusinkana ne tukola ne tutuuka wano. Kato had big dreams. Ana mukyala waffe tukwagala era tujja kubaawo abaana baffe Conrad mwena n'abalala just be sure we'll be there. Twatta omukago from the beginning atandika okukola ebirala byajja but from the beginning atandika okukola tusalawo nitubeere ffenna mwebale nnyo is all I can say to all of you here. These people have worked for the last 7 days tirelessly tebeebaka buli omu avaawo mulala waali to ensure tutuukiriza omukolo guno the way we have done it. Njagala okwebaza bakambaffe aba CBS. Thank you for giving Kato that opportunity to explore and show his talent to the whole world. Kato ye front runner bulijjo bwe tubadde nze nvaako gwe aboli kisititizi njamu tusonge ayinbadde n'engeri emu yokka tuyingire tubiwambe tuyingire ku CBS kwegenda obisome gobyo obisome ojje tubiwambe era oluyingira bwati nasambasamba ebitebe mu mwoyo bwa programs director tubiwambe ye bwetyo bwe tubadde. He was a strong guy mbebaza bwatyo bwabadde kandi katigenda kuwamba parliament n'agenda ye bwatyo era bamumanyi bwabadde. Tusaba Mukama Katonda amuwe ekimula ekyemirembe nabaggala naawe sister waffe Guma wetuli tulina kirala kye tusobola kuwa Kato okujjako okuyimira ku ideals ze zonna ne tutuukiriza ne dreams ze ze unfinished and which we will do. Mwebale nnyo mwebale ddala Mukama Katonda mwenna buli omu amuddizeewo twebaza obwakabaka bwa Buganda bubadde naffe ebbanga lyonna myaka mpya 20 kati kama wange Katikkiro obaka obutuuse era batwebalize. Mwebale nnyo mwebale ddala mbegayiridde bwe tuba tuddayo tuvuge empola tutambule mpola mwenna mujjukire. Take a picture of Kato and put it in your room please. Obufaananyi weebuli buteeka awantu. Keep him alive. Bassebo ne banyabo abakungubazi mwenna ntuusa okubeebaza. Mwebale kuwa Kato Lubwama ekitiibwa. Mwebale kuwa mulimu gwaffe ekitiibwa. Ab'amawulire mwebale nnyo. Abantu b'oku kyalo ky'enkozi mwebale nnyo. Uganda mwebale nnyo. Kamba we omumbejja ate ebisigadde byonna yajja okubimaliriza. Neyanziza nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ssaabasajja Kabaka awangaale mwebale nnyo mwebalire ddala
okuwa Kato ekitiibwa ekyenkanidde wano. Buli omu mu kiti kye, kubanga wano buli omu azzeewo lwa mukwano gwe yayina eri Kato. Nga bwe mubiwulidde ennaku 7 ze tubaddewo ne Kato nga amaze okutugendako, tuzze twogera. Kale saagala kuddamu bingi, naye kyenjagala tugende nakyo nti twasisinkana ne Kato nga Abey wabagambye nga tuli bavubuka. Abavubuka nno ba teenager, eriyo kuba omuvubuka ali mu 20s naye twali mu teens. Ne tubeera ne Kato nga yempagiruwaga waffe ffenna. Ye yatukumamu ogutaaka ne tuva mu Black Pearls ne tugenda tukola ekibiina ekyaffe nga tetulina yadde Simoni.